Nkulamusizzaako nate gwe bwenna mpuliriza wano ku Uganda at large nkyaliyo nnyo mu mikwesese mpolampola newankubadde nga speed yakendeeramuuko bagamba nti akugoba tabula kukyakusuuza naye katugumiikirizeeko katono nga betulongoosa omukutu gwaffe bwe tusangulayo emboozi kuba nnyingi nnyo nabagamba nti emboozi munnange zibadde eyo mu 1,100 kasookedde nga ntandika kuvoyisinga myaka 5 1,100 kati okuzisangula muganda wange mpolampola bwentyo gwe mulimu gwendiko naye nga nkyaliyo era ngira nempitayoko mpolampola nembaako munnange byempisaawo mpolampola basobodde okujambako Uganda at large mwebale nnyo mwebalire ddala kuba si byangu teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa ng'ono muganda wange mutuukirire gwewe bizibu era ajja kukola ku bizibu byo ebyenjawulo asangibwa ku lw'ejjinja wali e Bulumagi mukubireko ku ssimu ze ezo nga bw'oziraba awo Haji Haruna omusomi w'edduwa tugenda kugayitamu olunaku olwaleero muganda wange kipayo tutandikire General Museveni nga yeewuunya alaba bannayuganda tebakubye emmese kimala naye nga era ensonga weeziri nga bwe tugenda okubeera nga tulaba ate muganda wange era mmwe mwenna abasingayo oba abalekayo nga emisingo balekayo kwegamba banga security bateekayo endagamuntu zaabwe basobole okufuna ssente kubanga kumpi buli luguudo kati abantu beewola ssente minisita munnange bali omunsi agambye nti ekyo kikome musango gwennyini myaka 3 singa munnange okukuba muvi oba okukubeera nga bakuweesa fayini oba bibonerezo byombi ate wali Kenya muganda wange Uganda House nayo bagikumyeko omuliro abeekalakaasi kale bwe tutoka tutandike bwe tuti mpolampola mu bulambulukufu okusinziira ku bivudde mu kubala abantu byewuunyisizza ne General Museveni naye nze nga Uganda at large seewuunyizza nnyo kubanga jjukira nti bannayuganda newankubadde nga omulimu ogw'okukuba emmese bagukwata kannabwala mu biseera bya lockdown naye ate waliwo baganda baffe bannyinaffe abakuluumululwa nga batwalibwa mu nsi z'ebuwarabu buli lunaku ate nga kino kyatandika dda nga ne lockdown tennaba kubeera ng'ebeerawo kale ekyo nze kiyinza obutanneewuunyisa nnyo naye munnange okusinziira ku Uganda Bureau of Statistics bano bafulumizza results ezasoose era nga zino zavudde mu National Population and Housing Census 2024 bw'atyo General Museveni n'agamba nti yeewuunyizza nnyo kiteeka abantu mu lockdown ng'akimanyi bakoze omulimu naye abantu muganda ge baagukola kituufu naye waliwo kubanga kyoyongerako ate kyebasenako kiringa bw'onoobeera nga osena amazzi oyiwa mu pipa ate ng'eno waliwo abagasena ate nga bagagiwa wansi naye abantu mu Uganda buli lukya bongera okubeera nga bagenda kitegeeza nti abantu abayingira mu ggwanga batono ku abo abafuluma eggwanga munnange Museveni bw'atyo ng'amaze okufuna ebivudde mu UBOS era nga wano Executive Director Dr. Chris Mukiza yakakasiza n'atugamba nti abantu bulijjo tukimanyi nti bali miliyoni 45 nga zitumanyi ketugamba beeyongerako nnyo naye muganda wange bano bali miliyoni 45 be bantu be tulina mu Uganda bangi gye bali wabweru si be bokka nze nsuubira okubanga ne miliyoni 6 ziwera naye General Museveni yabadde asuubira okubanga figures ziri waggulu era Mukiza bw'atyo bwe yamutegeezezza n'amugamba munnange abantu be batyo bwe bali Museveni nno yabadde asuubira okuba nti abantu kale waakiri bajja kuba beeyongeddeko miliyoni nga 3 katugeze bali mu miliyoni nga 47 48 49 eyo naye muganda wange abaliwo okusinziira ku kye babadde basuubira ku miliyoni 45 kye badde nga twogera buli kaseera
munnange bwe batyo bali wansi wa miliyoni 46, bali miliyoni 45 newankubadde nga Dr. Mukiza yakakasiza General Museveni nti abantu bonna babalibwa, naye waliwo abagamba nti waliwo abataabalibwa, era ng'oba oli abagamba nti abataabalibwa baali badde nabo bongerako kinene nnyo okusinziira ku byava mu kubala abantu. Akati olwo munnange General Museveni n'akakasa nti kaategedde omuwendo gw'abantu okuli mu Uganda bw'atyo agenda kakasa naddala abazungu. Museveni akolerera kukakasa abazungu nti economic policies ze zikola wano mu Uganda, era nti nno zino zituusizza eggwanga mu middle income status. Waliwo low income, middle ne high. Kakati muganda wange Museveni agamba nti tuli mu middle income status, era nga bw'atyo agamba nti kino agenda kubanga akikakasa abazungu. Yasuubira okuba nti Uganda yayingira dda middle income status, newankubadde nga IMF bo bagamba nti tetunaba kubeera nga tutuukayo muganda wange, tetunaba. Era bo bagamba nti bwe tunatuukira mu mwaka 2034 tuyinza okuba nga munnange tuli mu low middle income status. Naye Museveni ye awakana ayagala giteekayo na nnyondo Uganda okubeera nti kimuluma kimuluma, naye ate kimuluma kitya kubanga kibabadde bakolerera ebbanga lyonna kwavuwaza bannayuganda. Gavumenti ewadde ekiragiro eky'amaanyi eri bonna abawozi ba ssente ba money lenders okubeera nga bazzaayo oba baddiza endagamuntu national IDs eri bannyinizo ze babadde bakozesa ng'omusingo, era kino munnange ebalagidde bakikole mbagirawo. April 2023 Uganda Police yalabula ekikola kino ekyokuwamba national IDs oba okukikozesa nga omusingo, netutegeeza nti kyali kikyamu era kimenya mateeka, kubanga nannyini ID eyo kimulemesa okubeera nti ate agikozesa okubeera nti nno alaga nti yeye yennyini singa abeera atambudde, singa aba afunye obuzibu oba okubaako obusuubuzi bwonna bwakola oba okubaako kyagoba kyonna nga kimwetaagisa okubeera ng'alina national ID. September omwaka oguwedde National Identification and Registration of Authority NIRA bano nabo era bwe batyo munnange baavayo n'ekiwandiiko eky'amaanyi nga bawa amagezi National Identity Card Holders, abantu abalina endagamuntu balekeraawo okubeera nga bagikozesa nga security singa babeera baagala okwewola ssente. Kale munnange ku maloboozi ako ne kweyongerako erya National Guidance Minister Dr. Chris Barry omunsi naye ayongedde okubeera nga akinogaanya nti omuntu yenna azza omusango guno kitegeeza nti munnange aba ajja kuvunaanibwa oba okuweebwa okumuweesa fine oba asibwe emyaka 3 oba ebibonerezo byombi. Abeekalakaasi wali e Kenya okwekalakaasa okw'emirembe bakuvuddeko ne batandika okubeera nga munnange babitaddemukko ku maanyi kubanga baagala eddoboozi lyabwe libulirwe era enkyukakyuka ey'omuggundu ebeerewo ewatali kubuzaabuza kwonna. Wano nno Uganda House, kizimbe ekya gavumenti eya Uganda wali e Kenya munnange bwe kito kyakutta omuliro, gavumenti ng'ekiteeka ku beekalakaasi, naye looya omu apangisa ku kizimbe kino ekya Uganda House yatutegeeza nti si beekalakaasi be baayokyeza ekizimbe kino wabula poliisi be baakasuse tiyaggaasi, akakebe ka tiyaggaasi ku first floor, ye apangisa ku floor ey'okutaano, era n'agamba alina obukakafu nti poliisi yennyini ey'e Kenya eyayokyezza ekizimbe kino. Abeekalakaasi bwe batyo nga bawakanya finance bill kyebagamba nti muganda wange eno egenda kubaleetera okubeera nga babijika emisolo ekigenda okubaleetera
embeera okubeera ng'ebakaluubirira okubeerawo e Kenya. Era munnange okusinziira ku katambi akalabiddwako Attorney ono apangisa ku Uganda House eno atugamba nti nno muganda wange bino byonna byabaddewo era ng'alaba abeekalakasi si be baabikiriza ekizimbe wabula poliisi kennyini. Naye poliisi yo ebyegaana era ne gavumenti egamba nti abeekalakasi be baakikoze. Bagamba nti baavudde mu kwekalakasa okw'emirembe ne bagenda ate mu kwekalakasa okw'effujjo. Okusinziira ku looya apangisa ku kizimbe kino agamba nti okusinziira ku mateeka g'ensi yonna nga tuli mu Geneva Conventions nti Uganda House olwokuba nti diplomatic building eteekwa okuba nga ekuumibwa butiribiri nga embassy yonna okwetooloola ensi yonna bwe zikuumibwa. Era kitegeeza nti nga tuli wansi wa Geneva Conventions kitegeeza nti muganda wange bwabaawo embeera ebeera eyisiddwamu amaaso. Kitegeeza nti poliisi ey'e Kenya ne gavumenti y'e Kenya baba tebasobodde kubeera nga bakuuma ekizimbe oba diplomatic building nga Uganda House wali e Kenya. Naye ekizimbe kino kibadde kiri mu kulongoosebwa era nga kibadde kigenda kuggulwawo ku Lwokutaano luno. Tekisobose kubanga munnanga ate kyokeddwa gavumenti ya Kenya yekiteekako beekalakaasi. Naye ng'olwedde ate abaabaddewo nga balabako n'agaabwe bo batugamba nti nedda. Uganda nga gavumenti bo bagamba nti byonna ebyabaddewo tebigenda kubeera nga bikosa enkolagana wakati wa mawanga gombi. Era be batyo ne batukakasa nti embeera yazze mu nteeko